Umar Kakande owa Zuula Amazima ayingidde mu nsonga za Lady Mariam TindaTine eyalya ssente za mukulu we. Obutereevu mbanyingiddewo ate n'amawulire agabagandeese olunaku olwaleero wabula ng'ate ku mulundi guno tugenda ssooka ate tuyiseewo ensonga eno then ate n'oluvannyuma ngenda kusaba toseetuka ngenda kuba ate nkomawo n'ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga naye nga kansuubire nti buli omu ali bulungi mwe abatali bulungi bamye mbasaasirako wabula ate mwe abatuuse ku buwanguzi mbayozaayozaako mwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba Katonda emyoyo gy'abagenzi agiwummuze emirembe ate era bambi agiramuze kisa wabula ate nammwe abagumye emitima bambi mwe abalinayo zi birthdays olunaku olwaleero baagaliza buwangazi na buwanguzi mu buli kimu ate emikono gyange gye mutuusaako engalo amanya nze Omumbejja Aisha Nassolo wano of course ofunirawo amawulire gonna agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities bo bonna aba wano saakati n'abo abali wabweru w'eggwanga wabula ng'ate mu nnaku ezimu nga olunaku olwaleero munange tubeera wano ng'era of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ani ali mu buzibu tumuwadde magezi kifo abatannabutuukamu tubwewaze tutya byebyo nno bye tubeerako waneero n'olwekyo gwampuliriza omulundi gwo ogusooka bambi subscribing ateekako akadde tojja kwejjusa abasinga obungi mikwano gyange zino ensonga mulabika mwaziwuliddeko kubanga zibadde zitambula okumala akaseera era nga zasooka kubeera ng'ate zirabikirako ku mukutu gwa SB4 Media tugusa ensonga bambi omukyalo ono mukulu wa Mariam Lady Mariam ye yayimba TindaTine bw'atyo bambi yagenda nga yeekubira omulanga eri omukulu oyo SB4 era bw'atyo gye yatotolera ensonga ze zonna nga Lady Mariam we yalya ssente ze omukulu ono omukyalo ono agamba nti ye mukulu wa Lady Mariam eyayimba TindaTine era nga Lady Mariam ye yalya ssente ze omukyalo ono agamba nti yasooka kukolera mu ggwanga ly'e Malaysia era ssente zonna ze yamuweereza within that period omukyalo oyo Lady Mariam TindaTine ssente zonna yazirya teyakoma okwo mukazi wattu n'anoonyaawo ssente ng'avudde e Malaysia kuba yali talina waatandikira n'addamu still n'atambula n'agenda e Saudi Arabia era still era n'addamu era n'akola ki n'amulyaza amaanya n'amubba ebivudde ne bijja nga biranda bingiddemu bannamawulire ab'enjawulo bakolako omukyalo ono interview paka ate we twagudde ku Umar Kakande owa Zuula Amazima Express oyo kyemanyi ffenna tetumanyi bulungi era ye kasita yaziyingiddemu ensonga ezo abaana abasinga balabiseeko ate wali mu comment nga bagamba oyo kaziyingiddemu ensonga ezo zirina okuggwa butereevu oyo kaziyingiddemu ensonga ezo ate baakuzirinya ku nfeete ekinajjukirwa nti Lady Mariam we baamukubira essimu nga bamubuuza ensonga zino SB4 yasookera ddala okubeera nga atayingira mu nsonga zino ne bakubira Lady Mariam essimu ye yayimba TindaTine nga bamubuuza ku nsonga za mukulu woono Lady Mariam yeegaana omukyalo ono n'agamba ye tamumanyi tamulabangako ne byayogerako takola kitabitegeera kyokka omukyalo ono alina obujulizi bwonna obulaga nti Lady Mariam yamusindikiranga ssente alina receipts alina ne video Lady Mariam ze yamukwatiranga ng'amulaga ng'era abaana abamu bambi bankuba kyeyo we basindika ssente mbu babazimbire olina kukwatira ka video mbolaba kati ennyumba yo weetuuse kumba kwatira ya neighbor simanga kati olaba kye tukoledde kumba akulimba so noono bambi mukazi wattu alina bu video bonna Lady Mariam bwe yakola ki bwe yamusindikiranga kyokka nga ye mukalumuzi bw'agamba oyo simumanyi simulabangako omukyalo ono bambi yanyumiza story n'agamba n'okugamba ye yakuza Lady Mariam ono yamujja wala n'amukuza era ono Lady Mariam bwe ebiseera ebisinga abadde nga amuyita ne maama abadde nga amuyita maama oba munfuna wabula ate essaawa eno okutuuka essaawa eyaleero nga munanga amwegaana era ng'agamba nti tamulabangako okumanya ng'abantu bazibu bannange wekituuka ku ssente abantu bazibu ne maama we akwegaana ne taata we akwegaana omwana yeegaana nnyina kyekyo nno munnanga ate ekyatuuka ku ssente wabula nga wetutuukidde olwaleero omukyalo ono bw'atyo era yagenze n'anoonyaako ku Umar Kakande ono wa Zuula Amazima ndowooza bangi nnyo bakoze eki bamumurekomendingire ne bamugamba nti noonya ku Umar Kakande wa Zuula Amazima era munaye twabadde awo nga bomu nga Umar Kakande yamutuuseeko era n'abaakawo ebibuuzo byamusoyasoya era ye n'akakasa nti omukyalo ono alina okubeera ng'ate akola ki akolebwako obwenkanya era kye yasookedde ddala okukola kwe kukwata Lady Mariam ono ne bamutwala ku poliisi we twogerera omukyalo oyo Lady Mariam eyayimba TindaTine baamusibye dda ali mu kijji nga n'okunoonyereza we kugenda mu maaso era yagamba nti alina enteekateeka ey'okubeera nga bamenya ennyumba eno Lady Mariam ye gy'agamba nti yiye bagikwase mukulu we agende maaso n'okubeera nga ate akola ki abeeramu akolebweko obwenkanya byebyo munnange bifeeyo katusabire omukyalo ono afune obwenkanya bankuba kyeyo bangi nnyo bayisibwa mu mbeera ng'omukyalo ono gy'ayiseemu nga tebalina oba nga tebamanyi engeri ki gye basobola kufunamu bwenkanya abamu bakazi battu babeerawo ng'obujulizi tebabulina
kati gamanga receipts nga talina na kyonna kyasobola tandikira ku claiminga sente ze zagamba nti baziba nga talina bonna bujulizi bulaga nti ddala yali asindikira omuntu ono sente gwalumiriza okubeera nga yamubba. Bambi bali eyo bakazi batu bangi abamu babivaako dda abamu baggwamu essuubi abalala byabasobera dda abalala baafuna ettima olw'ebyo bambi bye baayitamu. Wabula nkuba kyeyonze wenna gy'oli nze nkugamba ekintu kimu. Wobanga osindise sente zo olaba nga zino receipts k'osindikira sente tosuula receipts ezo senga omuntu ono gw'osindikira sente yeekyanga kwogenda otandikira okusaba obwenkanya kwogenda otandikira okubeera ng'ofuna obwenkanya. Ezo receipts togenda bugenzi ku poliisi ogambe nti bannange mbadde nga nsindika sente era ono yazirya. Nedda, tebibawa ebityo. Bagenda kusaba documents eziraga nti ddala kituufu, bagenda kusaba obujulizi, then oleeta obujulizi awo omuntu ono mpozi nga munanga awaddeyo enguzi kuba ebintu bya Uganda ffenna tubimanyi mikwano gyange. Ogendayo ng'olina ekizibu oyagala bwenkanya ne babukumma nga ate n'obujulizi obulina olw'okuba oli munanga akoze eki abawaddeyo kasente. So byonna bisoboka okujjako ng'ate ofunyeyo ku bantu abayingira mu nsonga zo ne bakuyambamu. Kati ng'ono omukyala yabadde mu kujjukujju n'avaayo bangi nnyo bo bajjeyo basirika busirisi n'akaaba abamu ne bettabala ne bakola batya era still ku page y'ono omukulu Laba Umar Kakande kwalabikirako omuwala, I think it was last year. Omuwala oyo bambi eyetta olw'okuba yalinga Bulaaya ng'asindikira omusajja sente simanga beekulaakulanye omusajja sente n'azirya era naye n'amwegana mbu tamumanyi. Ndowooza ebyo mubijjukira abagoberera omukulu ono. Okitegeera, so bangi nnyo beekoze ebintu olw'ensonga omukyalo ono zennyini zaali mu kubeera ng'ate ayitamu. So kati gwe omukwano gwange asindika sente nga receipt wozookya wona dda nga sente zo baazirya ogenda tandikirawo okubeera ng'osaba obwenkanya. So wenkugambira buli wosindika sente tereka receipt. Ekirala omuntu buli wagamba nti nno buli wosindikira omuntu sente mbw abeeko byakkolera oba akuzimbira oba akukolera business nakuweereza video oba nakuweereza ebifaananyi oba biki mubuuze bulungi endagiriro ewali ebintu ebyo byakkolera. Funayo omuntu omulala oba mukwano gwo obaani nga tali connected ku muntu oyo naye omusindikeyo akole research anoonyereze ddala ebintu ebyo bibyo kubanga bangi nnyo mubeera eyo n'okanya kusindika sente nga naawe bakanya kusindikira bifaananyi kumbe munnaye ennyumba gye bakusindikira yanneyibba n'obeera eyo ng'olowooza nakola dda n'onyumiza n'emikwano gyo nga ggwe woozimbye nga ggwe wooguza amataka kumbe munnaye byonna bye bakusindikira tekuli kikyo na kimu. So bannange tubeere bagezigezi kuba Uganda kati yatabuse abantu baatabuse bannaye sente abantu zibatabulira ddala. Kati ono yeegaana mukulu we mukazi wattu n'amaziga gamuyitamu agamba nze nakuza oyo omwana nze namutundula envunza baamundeeteranga muto nga bamugya eri mu kyalo. Kyokka omwana essaawa eno gwe baakuza ayimiridde agamba nze oyo simumanyi simulabanga nako. Kale munnange ekyo kye bayita sente. Kati gwe munnaye akyazikwata simanga ono muganda wange tasobola zirya onaani tasobola zikola bino munnange kiva ku mutima gwa muntu kigwe weesiga wabula omuntu oyo gwe weesiga olina okubeera nga omaze omwetegereza wabula ate noono omukyalo ono naye tumunenyaamuko ekyamazima naye yakolamu ku nsobi ko yabadde anyumya emboozi ye agamba yasooka kukola Malaysia n'asindikira Lady Mariam sente n'azirya kyokka era we yaddayo erokola era n'addamu era n'amusindikira. Bannange gwe omuntu oba toyiga oba wabaaki bwe naawe weefumintirizeemu obadde ku kyeyo osindikidde muganda wo ssente n'odda ng'aziridde ate era n'oddamu era n'ozeesigisa omuntu y'omu. Bannange oba oliko ki ekyamazima oba oliko ki? So bannange tuyige. Bantu bangi nnyo tuwulira ebituuse ku bannaffe kati ng'ono omukyala avuddeyo n'akaaba amaziga naye era still waliwo era omuntu yennyini era agenda okukola ensobi ng'ono omukyala gy'akoze kyokka nga amwewuliriddeko ye kennyini ng'ayogera. Bingi nnyo ebintu bino eno tubiwulira naye lwaki tetuyiga? N'owulira nti no munno kino kye kimutuuseeko lwa kukola kino gwe lwaki oba tokiyigiramu? So bannange it's high time tuyigire ku bannaffe. Owulira nti no mukwano gwe kye kino ekimutuuseeko yasanze omuntu ku internet ka boyfriend kabadde kamukwana n'akeesiga n'atandika okaweereza ssente ne zikalya gwe naye woofuna akupeererezeeyo mu inbox yo gy'oli beera mwegendereza. Tetuganya abantu abatuufu gye bali kati awunzize ku side ya relationship abantu abatuufu gye bali naye tomala geesiga omuntu omutuufu muyise mu mitendera muyise mu kakungunta ak'enjawulo tomala geesigaasiga bantu. Muntu akwanidde wiiki emu olw'okuba ogudde mukwana akusuubiza ensi n'eggulu amangu ago otandise okukwata omusala gw'omba omuweereza. Oli akugambye
simanga nina byenkola ndi mu kuzimba simanga ate ndi mu kukola business n'otandika okuweereza ssente lwaki oba ogwa mu bintu by'otamanyiwo gye byatandikira kino nno kiri ku baami n'abakyala bannange tomala gasanga muntu n'omwesiga gwe kyoba omanya buli kintu ekituuka ku munno naawe kisobola okutuukako just sala busazi magezi ogambe nti nze yes kino kituuse ku munnange nze tekinnantuukako naye how sure am I nti tekijja kuntuukako then tandika okusala amagezi senga kiba kizze kino nze ngenda kikwata ntya okitegedde otudda ku sayidi y'abaana abantu simanga oyo kojja wange ate mama wange ate ssenga wange ataani kuba ekyamazima omuntu eyandisookeddwako kubeera nga yeesigibwa ye muzaddewo kuba ye munnange oba okimanyi nti engeri gye yakuzaala gyakuzizza era akwagaliza mirembe nti ne woba okoze ssente zo n'ozimusindikira aba akwagaliza nkulaakulana kitegeeza aba agenda zikuumira bulungi wabula ate nabo tugenza owulira ng'ate nabo babbi abamu bakaabya abaana amaziga enkya n'eggulo musiibye mu biwulira so kayinde tudda ku booluganda nabo twandibadde tubeesiga olw'ensonga nti munnange wobeera obulungi era nabo obojja bakwatako ekyo nabo bandibadde bakimanyi wabula ate era nabo tubawulira balya ssente z'abannaabwe waba mukulu alya ssente za muto we waba muto alya ssente za mukulu we yadde ngera tuwuliddeyo ate era ab'ebiti ebyo nga wembimenye abazibaterekera mulimu n'abeesiga just emikwano ng'oli just mukwano gwo banenge n'abeera honest so abantu bawulira nga balyazaamanyiza omuntu omu ate be bantu be bamu ate ababadde honest eri abantu abalala oli ajja n'akuwanira mukwano gwe nagamba bannayinze nasanga omuntu ku internet naye bannaye byankoledde abadde honest abadde biki naate nga gwe wamusanga ku internet n'akubba oli nga yenyumiriza muganda we gwe ate nga muganda we ye yakubba oli nga yenyumiriza mu maama we so nga ate gwe maama we ye yakubba so bangi nnyo wabula nze kyemmanyi omuntu oba omumanyi bannaye mulimu abantu abamu abakola ensobi ng'obadde n'omuntu we Uganda ng'enkolagana teriiwo nga naawe omulaba amaaso gamuli mu ngalo nga naawe olina ne banno b'omanyi babba gwe n'olowooza oli special omuntu gw'obeera naye ng'alina obukumpanya bwakola ku balala gwe manya naawe kennyini ajja bukkolako g'emazima mulimu abantu abamu oli ne mukwano gwo ayina mu ssente za munne zaali ez'ekyeyo gwe n'olowooza oli seefu olw'okuba akunyumizaako n'olowooza egwe mukwano gwo nnyo naawe n'olinnya n'otandika ozimusindikira naawe kyakola oli kyagenda okukola wobeera n'omuntu oba maama wo ng'olaba alya ssente za muganda wo ali ku kyeyo manya naawe w'olinnya naawe kyagenda okukola sobeera mugezigezi omuntu oba omulaba abantu abamu bakola ensobi eyo oli n'obeera ne bbaawo muli mu bufumbo enkolagana nga teriiwo bbaawo omwenzi muzibu naawe omulaba kyokka n'olinnyo ennyonyi n'olowooza buli kimu kinaateera n'otandika okukola ssente ng'ozimuweereza n'atandika era ziwasaamu bakazi balala n'abaami we batyo oli ne mukyala wo naye omulaba abuukabuuka nokera ku makya n'olinnyo ennyonyi mbw'ogenze n'otandika okukola ssente nga woziweereza n'azikolamu bibye n'otamusangawo ne we wamuleka nga yadduka dda so abantu abamu bakola ensobi ng'omuntu yeemize gye abadde agimanyi wabula ye n'alowooza oba omuntu oyo anaakyuka lwaki omuwa chance okukyukira ku ssente zo gwe Katonda okukyusa omuntu oyo togezesanga muntu ezo ntuuyo zo zoogezesezaamu abantu oba tolina muntu gwe weesiga tereka ssente zo omuntu wakubba omulundi ogusooka siraba nsonga lwaki omwesiga ogwokubiri bannange lwaki omuwa chance okubeera ng'akyukira ku ssente zo mbw alabika yakyuka lwaki so banaye tukoye owulira ebintu nga bino ekisinga okunnuma nti buli lunaku tuwulira ebintu nga bino nenze neebuuza abo abagenda mu maaso n'okubeera nga bakola ensobi y'emu bo bino tebabiwulira oba so bannange twebeereremu zino ntuuyo zaffe gano maanyi gaffe okaddiwa tolowooza nti nno dda buto ogenda tuka ekiseera nga gwe yali alinnya ennyonyi n'ogenda mu nnyumba y'abawalabu n'okola nga tekikyasoboka ng'okuza okaddiye nammwe mubawulira bali ne bagamba tunoonya mirimu naye tukoma ku myaka 35 kuva ku myaka 25 paka 35 kitegeeza gwasukka emyaka egyo omulimu ogwo chance ebe kuyiseeko so kati emyaka gyo wootagikozesa bulungi ogenda kubonaabona mu bukadde bw'ate nga walina chance etegekera obukadde bwe lwakuba wadda mu kuzannya wadda mu kola ssente ng'ozeesigisa abantu b'otalina kuzeesigisa nga weebazirya woddayo olowooza kasita munaye wendi nina emirembe olina emirembe naye teri mirembe gisinga ng'okolera mu nsi yo nabagamba nti mugana amawanga tujja kunona kapito tetujja kube eno si waffe banaye ne woba woli nga bakama bo bakwagala nnyo ate ky'obamanya tebalifuuka baakikaakyo nga naye wootalifuuka baakika kyabwe gwe naawe oba obiraba ne webeefula nti bakwagala nnyo era waliwo we bagenda okukusosolera ofiringe nga naawe oli out so kati gwe ki ekikumatiza nti olw'okuba bakuyisa bulungi nnyo bakufuula baffamire yaabwe ndi olwo wayingira ne mukika ogenda tuuka ekiseera ng'olina okuddayo e Uganda gyodda wategekayo ki ku myaka gy'omazeeyo abantu abali e Uganda batusekerera
ogenda kuddayo toyina ky'olina, bagenda kwogerera, bagenda kusunga, bagenda kukudaalira. Kale ku myaka gy'amazeeyo kati ayina kaki? Abo bennyini abakukudaalira be balyanga ssente zo. Buli ajja nakabira ekizibu ng'otoola, buli ajja nakugamba nti kati kino ng'otoola, gwe wabaaki atabalirira ntuuyo zo? Okuyamba kulungi naye gwayamba, kiki kye weetegekeddewo, kiki kye weeterekeddewo? Yamba naye nga naawe omanyi olina ky'osigaza. Teweemalaako buli kimu olw'okuba munange oyagala osanyusa abantu. Nkuba kyeyo togenda sanyusa buli omu. Ebizibu byonna ebiri ewammwe si ggwe ogenda obbimalawo. Si ggwe ogenda omalawo ebizibu byonna ebiri mu famire yammwe, bingi nnyo, tosobola bikwata n'obimalawo. So munange weerwaneko. Weerwaneko weekulaakulanya, oba oliawo neekulaakulanya ojja kuba olina n'obusobozi obukwata ku bantu abalala. Naye buno obusente bw'ekyeyo, eno nsigo nkiddamu. Zino sente si za kuyamba bantu, simanga ate kukola biki. Zino sente si za kuzannyiramu, zino ntuuyo, kuno kutoba. Kwata sente ezo, tandika bizinensi, gyamu amagoba, ag'amagoba oba oliawo goba okozesa ebintu ebirala. Naye kati eno nsigo, ozannyira otya mu nsigo? So mikwano gyange byebyo, naye ate nammwe abalya ssente z'abaana. Ffe buli gwe tunaamanya tetujja mutira ku liiso, tujja vaayo waneeno tukwogerere ge mazima, kubanga bannaye mukisussizza nammwe. Mwabaki abatalina mitima, mwabaki abatalumirirwa, mwabaki abatalina kisa, mwabaki abatamatira. Omuntu n'abeera ebweru naye nga akusindikira ssente, nga buli wakusindikire naawe agamba munnange twalako zino. Z'obadde tofuna oba oliawo nga n'omwezi omulamba tozifuna. N'azikusindikira n'akuweereza akakadde ke kamu. Mitwalo gye kinana n'agamba munnaye naawe ejjako 10. Buli mwezi ng'akuwa 10. Naye nga naawe omwezi mu bizinesi yo gy'okula 10 tolijjaamu. Lwaki oba tosiima n'ogamba nno munnaaye? Yeebali naye gwe zonna n'ozikakkanako n'ozirya. So bannange, abantu tubeeremu ne ku kisa, abantu tulumirirwe, abantu tulekeraawo okubeera ab'omululu, tulekeraawo okubeera nga tweyagaliza ffekka. Abantu tubeereko n'eddiini mu mitima, tubeereko n'okusaasira, tulekeraawo okaabya bannaffe amaziga, kubanga ku nsi tekuliibwa bbanja. Buli kibi ky'okola kijja kuddira. Wekitaddira gwe kigenda kuddira abaana bo. Lwaki oleka abaana bo okusasulira ebibi bye bataakola, bye batamanyi nawa gye byava, olwa ggwe nnyaabwe? So bannange mikwano gyange twebeereremu. Byo byensobola okubeera nga ate nkubuulirako olunaku olwaleero. Nga mikwano gyange tubeere beegendeeza, tusaasire amaanyi gaffe, tusaasire entuuyo zaffe. Sigadde nze omumbe gya Aisha Nasuloka, tusabire omukyalo ono afune obwenkanya. Nawe naali eyo ng'olina obujulizi, baakulira ssente zo naye ng'olina obujulizi, vaayo omuntu oyo omwabye, genda ku poliisi n'obujulizi bwo. Funa obwenkanya, noonya obwenkanya. Bannaye banene abantu bakabizza nnyo abaana amaziga. Abaana abamu nze sibanenya na kwesiga bano bantu. Omwana ava ewaabwe nga maama we ye yekka gw'ayina mu bulamu, ng'era amanyi maama we tasobola mmukola ekyo. Naye omwana n'alinnya ennyonyi n'ajja okukola maama we gwe yaleka e Uganda ng'amanyi maama we munnange ategeera, amanyi ennaku yaabwe. Maama we ate nakakana ku ssente n'azirya. Oli ne yeesiga bbaawe, bavudde wala, baatandika bali eyo, bazadde n'abaana bameka, n'ajja akole ng'amanyi munnaye bbaawe ategeera ku bbanga lye babadde bonna, bbaawe n'alya ssente ze oba mukyala we. Oyina abeera ne muganda we nga yamukuzizza, akuze batooba, muganda we n'amubeererawo mu buli kimu, n'agamba munnaye kaŋŋende nkole mukulu wange ono antegeera tasobola kunkola kino, n'akimukola. So bannange, n'abaana bennyini babikola bazadde baabwe. N'obeera bano abakyala abazaala amangu, ali myaka 35 oba myaka 4, akyalina amaanyi ge, ayinayo omwana we wa myaka nga 18. N'agenda neesiga omwana we, n'agamba owaayo okusinga okwesiga bali abananziba, lwaki seesiga omwana wange? Ate omwana we n'akimukola, bwe yakera ku makya n'azaala, n'alya ssente za nnyina. Ng'era abazadde bwe balya ssente z'abaana baabwe, mulimu n'abaana abalya ssente z'abazadde baabwe, nga yeerabidde nti bino maama we byakola byabwe, ng'omuzadde yeerabidde nti bino omwana byakola, bigenda nabo bakasiza wamu nti togenda kubeera ng'olwadde, omwana wagaana okukuyamba, wabeera bulungi naawe ojja bbeera bulungi. Ebyo abantu babyerabira olw'okuba bo batunuulidde buno obuntu bwe baagala okufunirawo obwamangu. Ayina kaddiiru k'ayagala, ayina ebyo byagala okuyisaawo ebyaleero, tasobola tunuulira kyanca. So mikwano gyange, twegendeeza abo abantu abali e Uganda eyo abakusaba ssente bajje bakole, bagambe mujje mukole. Abamu bali myaka egikolera ddala, wabula bali eyo bali ku ggwe, eyeewaayo ng'omuzira, yawaayo obulamu bwo, eyatunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu, bali ku busente bwo. Buli mwezi oguggwako bakubala, tuweerezeeyo, mpola n'afuuka mpola, okola mu bbanka. Mikwano gyange twebereremu, sijja kubalimba kubanga we bituuse. Mulimu abantu abamu abagenda obbeera ku ky'emyaka gyabwe gyonna, ataddeyo ne Uganda ng'oyinza okugamba takolangako obulamu bwe bwonna. Lwabino
Wabulanga tusabire omukyalo nafuna obwenkanya gwe wenna yali ayiseko mu mbeera eno nkusasirako mukwano gwange gwatannagituukako bambi beera mugezigezi yigira ku nsobi z'abala teweefula special ekituuse kuwona olwaleero enkya kisobola okutuukako singa nawe okola ensobi ze ezimu nga ye zaakoze kubuyira mukwano gwange ensonga lwaki bambi nkusaba beera mwegendereza yigira mu ono yigira ku nsobi z'abantu abalala teweefula nnyo special wabula nga bambi mbasaasirako mwenna abayitako mu mbeera eno wabula ate mmwe abatannagituukamu y'ensonga lwaki bino ebigambo tubyogera nti ofunemu ku ky'okuyiga ate nawe tuleme kukeera ku makya kuwulira nga bannamawulire bakolako interview nga naye wakoze bino bannange kino ekintu tulina okirwanyisa tulina okikutulawo mikwano gyange otherwise gano amaanyi gaffe zino ntuuyo zaffe ffe tubonaabona mumanyi bye muyitamu buli omu gy'ali gwe wewaddeyo biyitamu obulamu bwo bwonna lwaki tofa nnyo ku kukyusa ku bulamu bwo okusinga okubeera mu mizannyo egitategeerekeka Masibule mikwano gyange temuseetuka nkomawo n'amawulire oba tona subscribing nkusaba subscribing ateekako akadde likinga video eno oba ogyagadde sharingireko ku mikwano gyo oba ogyagadde ebigambo nga bino osobola obisharingirako ku mikwano gyo gy'omanyi nti nabo bakola ensobi y'emu oba oli awo ayinza okukyuka oyinza okuba omubuliridde okumala emyaka omugamba munnaye tokola bw'oti nga yagaana osobola omusindikirako ku bigambo nga bino oba ebyabalala bangi nnyo boogera ebigambo nga byenjogedde olunaku olwaleero omuntu oyo oba oli awo asobola okuyiga otherwise gwe gwagenda okkaabirira nti munnange banzibye munnange biki olw'ensonga nti obadde omubuulirira nga tategeera tawulira naye nga mikwano gyange nga we tulina amaanyi oba nga we tulina amagezi agakola ssente n'agazikuuma nago tuganoonye tugafune ate tugasse mu nkola otherwise abaana bakyakaaba nnyo abaana bakyabonaabonera nnyo obwereere abaana bakyakolerera obwereere bannange tulina okutulawo ekintu kino omuntu jangu kola emyaka gye naddayo kola ebirala jangu kola emyaka gye ebiri ddayo kola ebirala bannange teri kinyuma nga kukolera mu nsi yo mikwano gyange